Essula 16. N'akalulu ak'abaana ba Yusufu kaava ku Yoludaani Yeriko wekiri ku mazzi ag'e Yeriko ku luuyi olw'ebuvanjuba, ly'eddungu eririnnya nga liva ku Yeriko ne liyita mu nsi ey'ensozi ne lituuka ku Beseri. Ne kava ku Beseri ne kabuna Eruzi ne kayita ku nsalo ey'Abaluki mu Atalosi, ne kakka ku luuyi olw'ebugwanjuba ku nsalo ey'Abayefuleti, ku nsalo ey'e Besukolooni eky'emmanga, ku Gezeri n'enkomerero zaako zaali ku nnyanja. N'abaana ba Yusufu, Manaase ne Efulayimu ne batwala obusika bwabwe, n'ensalo ey'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali yali bweti. Ensalo ey'obusika bwabwe ku luuyi olw'ebuvanjuba yali Atalosuwaddali okutuuka ku Besukolooni ekyengulu. Ensalo n'ekoma ku luuyi olw'ebugwanjuba ku Mikumesasi ku luuyi olw'obukiika obwa kkono. Ensalo ne yeetooloola ku luuyi olw'ebuvanjuba ku Taanasussulo n'ekiyitako ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'Yanowa, n'eva mu Yanowa n'eka ku Atalosi ne ku Naala, n'etuuka ku Yeriko n'ekoma ku Yoludaani. Okuva mu Tapuwa ensalo n'eyita ku luuyi olw'ebugwanjuba n'etuuka ku mugga Kana, n'enkomerero zaayo zaali ku nnyanja. Buno bwe busika obw'ekika eky'abaana ba Efulayimu ng'enda zaabwe bwe zaali, wamu n'ebibuga ebyaterekerwa abaana ba Efulayimu wakati mu busika obw'abaana ba Manaase, ebibuga byonna n'ebyalo byabyo. Ne batagoba Bakanani abaali mu Gezeri, naye Abakanani ne babeera wakati mu Efulayimu ne kaakano, ne bafuuka abaddu okukola emirimu emiragire.